Ogenda muyamba otya kuba era yaliko kyaliwo. Ani? Pikigaza. Aliko ababe. Kati njimu ku Pretty Witty wuno ne Cool Boy. Babano. Batunulira emyaka gyabwe. Oyagala ngende nkuza omuntu omukulu nga bana abaana bali wano. Kansoke nkuza abato abalala. Si kye kiwama bebe. Nkuveeko ngende eri onjagala wano. Siwe guli babuuzeko Pretty Witty bagambe let my uncle raise me. Let my uncle raise me. Very well. You done know. Cool Boy. Cool Boy wuno. Tugenda muwe nsonga ezo Cool Boy agenda zikwatako. Uno yali mukwano gwe. Agenda zikwatako. Cool Boy. Tetwali gwe twagaliza kubeera mu mbeera mbi. Ffe twagaliza abantu babeere bulungi. Era tugenda musabira Cool Boy. Dero oyitako ku muzikiti n'otoolayo ki. Enogamba ja bless. Ebimu bya Katonda twabagamba byabanene. Ng'ate abalala bagamba byabaniga. Bino byabanene. Bwe bitambula bwe bityo si byabaniga. Byabaniga bya mulembe gyakoma dda. Gimirembe gy'okuliisa amaanyi kati bubuno obwana. Buli talented bwe nkwawa akazinda lukakubalaga. Ne bwe mutandika ebyebikonde kajja kudduka tekasobola. Kati omulimu gulina okubeera nga gwaki? Gwa mirembe, omunafu, omulwadde, tulina n'abayimbi abalwadde be bajjanjabira ku stage n'akaaba bannange enfa mu mpe eddagala. Kati oyo ogenda muyisa otya? So ffenna twagalane katumusabire. Ontegeera? Nange ffenna tubiyitamu bya kisajja. Ate nange bwe nali awo nange era nina abange bannyamba. Buli omu abaana ababe bakwatireko awo. Ate kati byonna kyogamba nze ndi wakuwa migo gya nsi yonna. Kantwaleko ejange yewe ojo mumba gyagikuba. Ogogireeta gwali gwange ogwo nagumala. Kati wabanga ye kutogogitwala byo muno omulimu gwe. Byo muno omulimu gwe. Kati muwakanyizeewa. Bwaba agusobola bino byabanene. Omanyi tuwoninga abantu mu nnyimba lwakanti tebakyawuliriza nnyimba bakanyagazina. Nabagamba bajja kukwata okubira abanene. Osegedde bajja kukwata ebintu gojjalooza nti bya bulijjo kati mufuti ayinza okuba bambi nga bwalaba TikTok tannagitegeera bulungi naye yo media ya amaanyi mu nsi yonna. Si kye kintu kyokera obukezi n'ogamba ekyo kigende si kyangu. So naye nga bwabanga omulimu agwekutte ate kati nze nyinza omuwakanya bo bakitaffe naye nga ate osegera mbaga bajja kukwata okubira abanene. Ebyokuba n'abanene tekikufuula munene. Oyinza okuleeta omunenewo ate naye ne bamukwatirayo ku poliisi. Oyinza okuleeta omunene nga mubaniga munene nga mubanene muniga ne bamukwatira ku poliisi. Kakati Edikenzo yabagamba abisobola yabiyingira. Bwabanga mufuti abisobola TikTok weeri. Engeri yojijjawo sigimanyi kasita namalo gireete yaleeta ekiddo kyali kimulemye okujja ku nnyanja.